Oluguudo luno lwe lumu ku nguudo empya ezaakakolebwa mu disitulikiti y'e Bugweri, wabula ng'abalukozesa bagamba nti gavumenti erina okuvaayo n'ebataasa anti kati lufuuse kattiro. Tukola oluguudo luno okuva e Buseesa okutuukira Alenda Wangisa, lwakuba nti oluguudo lubaire nga lwayonoonebwa emmotoka d'omukyanga, lwayonoonebwa etturera dibitamu enaku dino kumpitizi e highway. Bannakasadde b'eggwanga bagamba nti emitima gye babeera waggulu buli lwe bawulira ng'ekidduka kye bayitako. Before it's worse, batuyambe kuba abaana banaatera okusoma kale tuli bwewaliikirivu n'abanasale babita ku bonka ng'ezira bagemyeku ku mikono kuba bakuliire ku kyalo. Kale tetuukuume bwana bwaife kububandiraku metulire. Tuli kutuma abaana ku maduuka ojo osiimaize ogemerera omwoyo kuba omutumye nana omutumye sukaali oluguudo waife tukula Buseesayire ayo omwana azaga abitawo owa pikipiki ali ku supiidi ow'omukyanga ali ku supiidi. Oluguudo aye tulibeera liikirivu tetulina abaana beffe basala enguudo buli ssaawa naddala nze nina abaana bange basala ne bagendera ewa ddaada waibwe bamala bayira eno kale bajja kuba banda bajja babanda emmotoka d'emikyanga diri mu kaino. Bano basabye gavumenti na buli gwe kikwatako bateeke hamps n'obupande ku luguudo luno bisobole okuyambako baddereeva mu kuddiriza endiima. Baba yo nibye ndikusaba mututerekezeko oluguudo luno mwebale kutukola aye hamps diri kwetaagisa mu manani mu matawuni mu butawuni obuli mu njira omwo. Diri oti diri ku highway goda amazima goda diri oti diri ku highway. Emotoka ediri bitamu tedidi nti kuli kuneba ebisolo bona basiba kumbali kwa njira. Abatuuze era bagamba nti enneeyisa ya poliisi y'ebidduka yeviirako abagoba b'ebidduka okuvuga akapaalo. Ogera ku nsonga ku nguudo tuli kutambulira mu tuli kufuna obuzibu nga mu disitulikiti Bugweri. Muli obulwaire obuli disitulikiti Bugweri igomba lyene lyena Malemba. Poliisi y'ebusembatya Bugweri ekutulugunya abantu n'abatuuze n'abatambuze mu luguudo ezayi kuweera efuiremu okutoola mu covid ono otwaliremu etwefuniyemu chance y'okoleramu chance y'okunaga abantu kuyiba nakutulugunya abantu emigwa gyeri kusiba mu ngira. Omuntu bw'abayi kutambula mu ngira emu ekumira mu ikoona oba mu abantu agazibu yataawo emiguwa yasiba busiba ojja okulowooza kati omuntu wabulira nga mwa poliisi mwena osi nga naye kusiba omuguwa wa poliisi direct. Akulira abakozi mu disitulikiti y'e Bugweri Jonathan Mukose ategezezza nga bwe bali mu nteekateeka ez'okussaawo hamps kosa n'obupande ku luguudo luno. Ekikulu kiri nti nga tumaze okukola enguudo ezo dikolebwa speed eri wangulu ino era twenda kubiriza abantu baife nti ekinaaba kyetaagisa okutaawo hamps tuyinza kudiorganizinga tuditeewo. Ono alabudde abo bonna abakozesa obubi enguudo ezikoleddwa okusingira ddala ab'ebimotoka by'ebikajjo okweddako. Aye nga n'abadikozesa bavuge ku speed etegerekeka tubone nti tidituleetera ate buzibu ku nguudo daife. B'ebikaado we organizing a meeting.